walaba kuguleti jali ko nejendika sobola kunjagala mwe masikine mwe Mukunja tasobola kunjagala sagala mugambe ngwa ine Ebuba waba wayo omuntu ngoli mu Uganda gwe nkubira simu yange byao ku TikTok wagulu jangu kutwale wa Mukunja wasula by mistake mpola bota sanga yo mukazi we oja kugweddalu mwe bistane mwe bemwe bisirani mwe amaya maso gwa mukigafe kwerabira gwe jangu kutwala yo kugambe katigendo konkone wali kuba asibamu ayino omulimo Chovora bayandi ya muvako gwa bayandi nga gwefudde ensigo ndwadde ne gweyocha pasi ogwo guzezengere no bitunulira byona biringa sitani ne bifirawo mu comment ebyana bya sitani byona ne byasamirira bye biwunya tebimanyi na bwe betawaza Zirawe kutegeza Mukunja webale wamabira ddala bwe buba bwongo ezo omusiru ziribwa mugazi osapashales kumanyoko ezo omusiru ziribwa mugazi kababbe wamagwanjagala nnyo gwategeera kiki kyengamba omanyife tuli bamazima naye mutujjukira luvanyuma munange ekyo kyana kyalinga tukirabanga kyozoro n'ekimase kyogera amazima nga bamaze obbaba Chanebuza wish eyo eri manyaga Sheebah je mwasoroleza sente mwe wano ku TikTok babazanyinde ku bwongo njagala ba followers banga bali mu amagezi mubere bagezi ngebyana by'omusota mubere bagezi ngebyana by'omusota Simo ni chizibu nti muyina okusonda. Gwe musondera. Mukunja mufere. Inchidamo okubagamba nti mukunja mufere. Ebya ddala. Mukunja mufere. Sheebah wasula gwe wakabya amaziga. Achasula wansi kafariso wansi. Mukunja ali muzibedi ez'amaanyi. Mukunja ali mu bedi ez'amaanyi. Mwasoroleza sente yaziguze mu wish mpya agitadde mu huba eri mu kukola sente mwe muyina kaki Sheebah ali ku street right now mwe bizazengera mwanga mutulimba ngukwali kwanjula bananga yenga muyina na kulwashite mwaja nemba pangisa gauni yo kwanjula ne gomesi ni mwane mutalabira ddala nti okwanjula kwa kisiru okutali ntebe okutali furiji na mwene musinike ebinyo wababula kale obizanya biweddayo Mvira furuma jakubira mosa muko musayi gwa Mukunja guddawo ngubagenze kwanjura mwebale kwanjura bisiru ebyaddala wama mwana gwe bisiru Nobira babifira mu comment section bisinike ebinyo Ngubanange ngutugenze kwanjura mutu totunyanya ne mu bibox temwali bintu byonna bisiru nnyo munange bwe tubibuusanga bigamba ngufe tuli bana dibanga Mukunja ali mu lukanzu oba yarwayazikawa Sheebah ali mu ruteteyi Wama gwagambye lero ndi mutufu nze everyday mbera mutufu kubanze nakowo bubbi kwaze erinya lyange mukuvuma abantu nayenga simu bubbi awona vaawo atawo sirituukawo kachibe kisiriba indiri akatono nga kange nga sibya muntu fa abantu abamu tuyina abaana tutyaga kolimo agobubbi okwata abaana baffe naye gwe everyday n'osonda sente z'osonda ng'oli mu kufera banno ogulamu mamoto kopangisa mayumba ga bbeeyi ng'omwana gwe basondera sula mu katanga ewa anti Sheebah ne anti Sheebah yalonda omwana oyo ku street twayisobodde nakumwebaza obubbi obubajjudde Mukunja lwakuba nti ye nnyimba ze zaadiba ayagala just omwana oyo amufuule ekyo ekyawamaguzige Sheebah wabata yimbye mu nnyimba za Mukunja gwosobola kulayikinga oluyimba lwa Mukunja gwe Mukunja olaba
Sheebah chali ne Mukunja ngasobola okuyimba ne Mukunja naye oluyimba rwabwe tebasobola kulukuba ku TV ng'ate owulira omwana alina eddoboozi. Mukunja mufere nkiddamu Mukunja olumufere byaddala lekera awo bufere muganda wange omwana gwali mukufereramu ekiseera lekera awo bufere muganda wange omwana gwali mukufereramu ekiseera kigenda kutuuka mikono abantu omwana oyo musonde mwavu naye nga gwe omuntu yenna gw'ayagala kuwa Sheebah yitira mu anti shifa yamanyi obulumi bw'oyo omwana nkiddamu eyiza ng'oli mukazi musiru gwe nga bakunaaza mazi naye oba amanyi nti oyina ekisa tuukirira anti shifa kubanga oli mukazi munne yeyajja omwana oyo ku street nkiddamu anti shifa oyo ow'omudaala yeyajja omwana oyo ku street ebyaddala Mukunja yalabira Sheebah wa anti shifa mugenzi aliirawa ate nze kyenjagalira ku Mukunja nti sente kazirye kubanga sente y'omusiru eriibwa mugezi oba onfuna bulungi sente y'omusiru eriibwa mugezi naye ekiseera kigenda tuuka ng'oyo omwana talina wadde n'aka ate n'ettaka eryo mumuteekako akazito balizimbe sente ze mwasonze zonna zaalazeewa. King Sheebah is a business of Mukunja. Naye nze njagala nnyo business ekola nga bagyongeramuuko ku magoba. Oba nfuna bulungi. Mwe muddaawo muwogane mujja kujja nga musinika ebinnyo manyi musinika nnyo ebinnyo banange lavumase tetwamanya mukwano banange tetwamanya ogw'okuvuma gwoka gwe mba mukola naye olunaku lwe munaategeera nga Sheebah gwe musondedde ssente ali masiikiini temulina kye mulingamba. Wawe namubulayo ne Gomesi banenga babazanyidde ku mutwe ye mwe ebinadibanga nga babizanyidde ku bwongo namubulayo ne Gomesi wadde ne mugenze ngukwanjula mukuto n'amawulire mubuwadde ku mutwalo mubataddemu amawulire ne mubulwayo ne Kagomesi wadde akafuriji ke muwajjajja wadde aka TV obizanye biweddeyo ozaako ki mpeta ozanye biweddeyo ozaako ki mpeta ozaako mpeta omanyi mwe bikazimu ebiwakana nze njagalayo ekikazi ekimu kinaddibanga kikyana kya sitaani kijja mu inbox yange nkivuge nkitwale emakindye emabega wa church ya house prayer simanyi bagiyita simanyi house prayer simanyi eryawo waggulu w'akapoliisi awo olabe Mukunja wasula nkuvuge male nkutwale ne wa Sheebah olabe wasula mu mazi njagala ogenda olabe Sheebah wasula gw'osondera ssente nziramu okubategeeza nti mmwe muyina omuddiba omuyitirivu nze nsula ku muyiye ebyokunvuma ebitegerekeka nyina omusajja mukwano sinoonya ate ngisulako enungi bitya ate nga mpanvu mmwe abaddiba abatasobola kuva ku kyeyo bimasiikiini mmwe mukyagokota amazzi g'omuwalabu temumanyi na Uganda bwenyuma nga mudda kunze ngunaddiba gwe waddiba yadduka e Uganda kyalemedde ku kyeyo mazimwe muve ku kyeyo mukome wane Uganda gye mba mwasamira nga lavumase muri eyo muri ku busabu
mate munsasa muri yala ate teri bikazi biringa bakadama bane bikadama oba yabiyita erinya kadama yabisiriwaza ebipama mu bwongo byebimanye ya ate tuzikyusa gwoli katapu kakocha kati omusane Saudi muyitirivu ate bya Saudi byebisinga okwasama bakadama basinga bategeerako Dubai kata naye ebye Saudi birabe duka tebitegeera okujja kwa kuvayo nga tebina wadde n'ekikumi kati nze kye nategeera nti bikadama bya Saudi tebitegeera kyovana na mara ya myezi 9 n'enkomo nga bukyali kubanga sigenda mara ya myaka 2-3 mbere nga masikini no bitunulira bye byagala ovuma abantu bye binamudibo bye binamukadde bye byakula obubi bye biwunya amazi byona bye biryo byana bya Stan Saudi Arabia mwaka forumbe oya abasindike Saudi Arabia yabakuba ekikolimo wali ali Saudi ngategeera batono nze nali ntegeerayo atanyi no lukusa oli bavuma bakadama gwobo kimanyi kutwali kadama toyina lukusa luvuma kadama nze musobola nzeka ayisagala kumanyira babigamba tebitegeera biryawo byali amazigo omuwalabu byonna bikonya obwongo tebitegeera nakamu rufune emitwalo 9 ne rusasanya nyino kuwako Mukunja 10 nyino kuwako gunde 10 mwaka dya amaziga abababa gabali mu bwongo gabawunguzuma kugamba nti Mukunja mufere Mukunja ali mukuba bubi Sheebah genda mufako nga tayina kayina byasamiridde mwali munonyezaako anti Shifane mumwebuuzaako wawe yajja Sheebah Mukunja alyoka mulabe yali afunye muki wane bikadama byebimanyi banange bikadama byagwa obwongo byagwa eddalu byebimanyi Museveni bwagenda okufuga encha bwagenda okufa byebimanyi president agendako byebimanyi agendo bwe bagenda okumuwamba mwe bisirani mwe ani yabawe erinya kadama nga limusobola kutegeera kijja kubaluma nga Sheebah ali ku kasasiro nga talina kyalina kijja baluma nga Mukunja ali everything nga alina buli kimu bane bikadama bya Saudi olemwa bambi byadiba chovala obikadama okumanya nti byadiba bikadama binadibanga byagala ekintu kimu kubiwana kyokka gwe biwano lya sente zaabyo ebyaddala biwano lya sente tebyagala mazima na muno gakadama ge Saudi kubanga gakazi kakule mbere zayika gazara wano ne gaddiba Uganda ne gabora ne gagenda mu bwakadama gaburwayo kimu kitegeera gawane sana tegeera nti nali kadama ntate kadama musiru nenva mu bwakadama nso so kunziza mu bwakadama na muno Saudi kuliyo omuntu ategeera ofundako nebye ebirala naye Saudi waliyo gakazi gakuru gadiba gawunya amatako tebimanyi kuna babina kandida mujamba weddagala lya kandida bikazimwe bibera nga byetakula obwongo byetakula bisiyiriza Saudi ategerekeka kuliko omukazi ategeera nga ali mu Saudi toina chongamba ku Saudi mwaka forumbe ate ensendala sobola ziwa respect naye Saudi beba manyi president bwagenda okufira ku ntebe beba manyi president adda ku ntebe beba manyi amajaga agenda okudda ko Saudi mwaka forumbe ale mugenda kunkola ki mbakori midde Saudi chovora baba ata bananga Samansa webale wabba sente entono nawe Samansa wayina okubibba milioni ngaru Samansa wayina okubibba milioni ngaru 10 wabba sente entono Samansa nono yali atunda obuchapati yalinga abalimba babakolera emidala ja chapati naye yababba kitono kati Mukunja nkusaba ondire bino bikadama bino ebitalina kyakozesa sente no bitunulire emezina zina
tebina magezi byasama biringa zinadibanga mwani yabaroga muri yero busanga ku live byasamiridde Biryeri byasamiridde ku live wama Mukunja oyo rafu masema ube wama toina cho tugamba wama lete namba tukongere sente muzumwongere mukura Mukunja kubarya mufa ku Sheebah bwabo yagala kumanya Sheebah bimukwata ko nonya anti Sheebah yajjo kubulira amazima kubanga yalonda mu Sheebah yalonda Mukunja ani Sheebah ate every day mu mwana oyo mugundi Sheebah alya wa Sheebah emmere nebafumbaga nyebwa bakazi batu ne balya chonganga wano muri wano musonda sente Mukunja afumba nyama ne yerira bananga ate ne Mukunja naye muyaye mubbi enjari jobera ne bawo nga akola content bwati nota bamu wadde kabuba hey nawo bawajja n'obwongo ate chovanze ne yagalira ba followers banga bantegeera wamma njagala nga goli followers wange ngompuliriza kubanyina abanzikiririzamu totoranga sente yo kujiwa Mukunja gendo meeting anti Sheebah okwate gundi ani King Sheebah omutwale mu boutique omugulira orugo yali sigala alulabirako wama thank you DJ gwasinga thank you for the gift wallahi gendo meeting King Sheebah amoke wizidi wama ogambo otya tata wabakadama bikadama bino bisiru bikorogo okusonda babibbe omarore ete misango jabyo wano bagambye Mukunja babidde bange eriwera inze ngoryeyo nkusabe ekintu kimu jangu esimu yange lyawo waguru ku TikTok kubayo jangu ngenda kutwale wa Mukunja nkulengezewo ntuwewo gendo konkonewo orabe Mukunja bwasula mare nkutwale wa King Sheebah wasula orabe bwe yebaka ngembwa oja kumanya sente yo josonda eddawa oja kumanya sente yo gwe nobwo oyingira mu inbox ya anti Sheebah wamasoko je obanyonyoro mwefe tutubusa abantu wano tebakiriza njagala okusinkana Sheebah anti Sheebah yeka kuba anti Sheebah sula wano King Sheebah sula wano anti Sheebah yafumbe emmere oyo mwana jalya okufirwa abana bange bonna njagala omubuuze omugambe nti naye mu butuufu omwana oyo ali atya nenza singa nali nsabirizanga Mukunja every day singa mwana ekowako wadda Mukunja mufere ekyo nkiddemu nenkibalaga nti Mukunja muyaye byaddala atayagala kuwuliriza alekeyo tewali atakerangako ku machana asabiriza njagala munkwate bulungi bwoba ine ekizibu sabiriza nayo osabyo kumala banga ki kyekibuuzo togenda saba leero n'enkya n'oruddako abantu bakukoowa mufune ku mirimu mukole sente za Dubai zaddawa obusiro obubajjudde lwaki temuzibanja Mukunja kyamugamba oyo mwana tawonangako ddalu tasobola kwata miliyoni nyezo ze mwasonda nakolamu akaduuka Sheebah kyamugamba kyali mulalu banange era ne mubulwa obwongo obutegeera bwe mwasonda sente za Dubai miliyoni nya ddala zaddawa wayitawo ennaku zaali nnya ne bamulatara iPhone nabagamba omuyimbi amuwadde iPhone ne mugano okutegeera neera naye mwe waliyo ebikazi ebyaddala waliyo ebikazi n'ebisajja ebyaddala nga byo tebitegeera byonge byaddala tebitegeera siina nugu gyendina enugu muli gifuna
kusawa Esembayo nga munga mbaravu mase tusonyiwe twali tumanyi munange osaaga yes kuba nakyo tukisuubira ffe tuvaayo ne tubalabula nga bukyali wama thank you for the gift twagala kubuuza Mukunja sente zaaragawa sente ze twasondera Sheebah tufune passport omwana gende bweru arambuleka wangudde sente zaaragawa sente zaddawa kyekibuuzo ebimu bizolo mukwano twawayo sente tetwagala otufuule basiru faba mwa basasula ku transport yagenda okunona passport kati musinike mpole ebinnyo temwaliyo kuba wabuzanyo ffe twabulimu nze ndi zora gwe batabba ndi zora atabbibwa wano ku media nze sibbibwa ate sibba ate sibbibwa mwe bababbe babazanyire ku bwongo ekiddako muri kibala ffe tuba tetwagala kumanya twagala sente ze twasondera Sheebah agende Dubai muzirete tugateko tuzimbira mama wa Sheebah yo poloti gye mwamulimbye nguyiye twagala sente 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 zizimbe nyumba ya mama Sheebah wama batuwe milioni nyaka tukwe tubatutandikira tuzimbe mu poroti mama fina je yaguliddani Sheebah ekyo kyangu nnyo muleke kwesiriwaza ne mubeera ng'abaana abasirusiru kyonka nga bikazi bikulu binaddibanga fune engato tugende nina kozi empya zogenda kwambala twayiseeko dda sabula twayiseeko dda sabula kale genda tusange anko nzija nzija tugenda baga njikwati anze sigenda kugenda na baga ate baga njaga zaaki agakutuuka eyo mu nfere mama ntugenda kulaleeta ogana kumpa juisi nekona ebyokulya bulungi nnyo wanawancha nnyo wamvira nakayaye girimba wanawuntyo nnyo wanawancha nnyo wamvira kana kayimba ngakalungi nnyo wanawancha nnyo wanawancha nnyo yadaye twagala sente tulina okuzimba ennyumba ya mama Sheebah twagala sente tetwagala birala twagala sente zaali zigenda Dubai zizimbe ennyumba ya mama Sheebah egwe yabanange musooke mumbuulire madubara bamuwa poroti olwaddayo waiseko dda kale soko sange anko yanguwa love message nakweguya n'okweguya bwonjagala nga nkwagala bwonko wange losigawo sirina budde bwabo nakoowa okulekana nakoowa omutwe kuncunya love simuzannyo kali kabeera kazannyo bwonsuula wosuula bwonjagala osigala onnyumirwa kale genda ebweru bye bino birina amagezi olowooza tebirina nziramu bagamba twagala sente
twagala sente ezali zigenda Dubai nga tuwangudde award tuzagalamu bazimbe nyumba ya mama Sheebah awo nvuddewo kakati chembuza lwaki mwakwata madubala ne mumulimba poroti ne mumara ne mujitwara kakati njagala mulabe examples ya madubala ye examples ya mama wa Sheebah which money tetwasonda wano sente nafuna milioni 4 ezigenda Dubai zaragawa rabono sente zaddawa nguwasonda ko meka katirabeni manna erimu ekibadda fetu awayo ne transport amutwala kujayo passport gwasamiridde ebyaddala nasonda ko kubanze na muwa transport yagenda okujayo passport gwe nasonda emitwalo ena are you sure wamagwe toyagala sente toyagala kulaba che wasondera sente nawe emitwalo 3 tamagala kulaba sente zamwe wama kubanga omuntu twali twagala bamutwale Dubai munanga tanze nali musanyufu omayirwa kina ali musanufu nadi nebaza ne mukama nengamba mukama laba bwoyi musaba abavu nobatuza n'abalangira nga mu byonna kyengamba nga newunya Sheebah yali ku street nga ndikwebaza Katonda nti omwana oyo agenda kutuula mu nnyonyi nga ndikwebaza Katonda nti Sheebah yina sirimu agenda kutuula mu nnyonyi naye agenda Dubai abalala gye bagenda wama pros gwe wasonda 6 ono yasonda 1,000 zadda wa twagala sente bisirumwe twagala sente kitegeeza Sheebah temumwagala mwebikazi mwetega Mukunja ate waliwo omulamu oguli wano omulala mie emitwalo 5 omulala mitwalo 4 zaaragawa uno we mitwalo 5 mwete mwagala kulaba wama kye mwasondera wama I love you too zadda wache ekibuuzo era woolaba ekikazi ekigamba ngulavu masalingeta manya kyagala Mukunja ziramu okubategeeza nti Mukunja omukazi ali ewaka yakamala university oli yamutegeera gwe mawubeto omuwunya bikaddama tebasobola kubaagala ekyo nkiddamu teri musajja yinza kwagala gukaddama nga guli Saudi kubanga muli bisiru wuno ono yagamba ngu yasonda emitwalo 75 mazima ga Katonda imagine ono mitwalo 10 zaalagawa bwe twagala ko nga mutuyita basiru mwe cyali tekibasanyusa nga Sheebah ngawe mumulaba ne kumbona abona jabwe nyemu naye natuula mu nnyonyi n'abantu abalala mwe cyali tekibasanyusa mu mutima gwe mwe muli tekibafumitiriza mwe abasonda sente zamwe mwe mumanya sala mwe gye nasaba mwe kwalwo nakiriza nti Katonda jali asobola kutuuza omwavu n'abalangira kubanga Sheebah kye nali mwagaliza kutuula mu nnyonyi wadde ayina sirimu wadde yali mulalu atuuleko mu nnyonyi naye agendeko ng'abalala ate nga tagenze mu bwakaddaama ng'agenze kucakala ze kugambye muga Katonda mugulu nasonda emitwalo 3 ejjatwala Sheebah kujayo passport nange zanduma mukazi temwasama bamazite mutegeera imagine nemusigara nga mukwekeredde kyo kutambula Sheebah gendeke ebweru mazima byaddala atuuleko mu nnyonyi neera mukyakikweka olw'okubanga masa yogera ebituufu njogera amazima ne mukwekerera ne bamuzanyisa content yenno w'ekisiru ne bamunywesa omwenge pama girabwoti naye mwasinga mumanyi King Sheebah singa yatuula mu nnyonyi nze nali nzikiriza nti wallahi Katonda ebyaddala gyali talwawo naye ebintu biina sitaani enjali gye yabikyusaamu olw'obubbi sitaani n'asinga Yesu amaanyi essaawa eyo enamba yange ali waggulu ku TikTok muzimpe emitwalo gyange 3 janduma banange nasanyuka nengamba bagamba abantu abayina HIV tebagenda kwe ebweru nengamba mukama abantu abagwa ku ddalu abalyako kasasiro tebagenda ebweru febani King Sheebah agende Dubai nga mu butuufu asookedde Dubai fa abamutu asookera zi Saudi nga tuli balamu
ekyo kyokka kye nali nsabirira. Naye mwasinika ebinnyo sente z'omwana ne bazirya bwe batyo wadde okumukolerayo ka bizinesi. Sheebah wali ategeera osobola omukolera bizinesi n'agitambuza. Etwagala musiru mutuwe sente. Omwana agenda Dubai yawangula awadize. Omwana yawangula awadiye. Mukunja lekera okubbira mu linnya lya Sheebah. Mukunja lekerawo sente omwana ze yawangula awadiye abantu ne tusonda sente zigende Dubai emyezi jijja jayita tetulabanga wadde n'ekikumi tetulabanga kona mwana ng'alinnya ennyonyi. Kati mwabagamba muri tiimu Sheebah daradara, are you stupid? Mwino obwongo mubanje sente. No bisanga nga bitaddeke ebifaanani bya Sheebah naye nga ne muta Sina nawandibwa omutuufu ebyaddala ndi mutuufu. Omuntu alina obwongo yagenda otegeera kiki kye mbadde mbagamba okujjako ng'oli baamunya mu bwongo. Nze okusanga ng'otaddeko ekifaananyi kyange mulaavu mase nga bandiddeko sente zange oli bamusiru. Otaddeko ekifaananyi kya Sheebah. Sheebah yafuna passport yiye tudde ku sente ze twasonda zonna. Aligenda dye Dubai. Katunora waruno olujja lusinike obunnyo ngusimanye obujja. Gwani yakugamba ngu Mukunja yali alabyeko na wenfuka. Nze ndi mukazi alina Katonda mu mutima gwange. Mukunja bw'abanga yandyako ng'amanyine wenfuka. Nsaba abaana bange Mukama bonna bakubye accident. Katonda omunazaalesa awulira esaala yange. Mukunja tandyangako. Yanzanyisa content yankyayisa abantu. Nesawa zina abantu abali banesiga bagamba nti Mukunja yakulya nga teyanja. Twali tuzanya content kuyisa awo oluyimba rwo rutambule. Naye Mukama wakise nyimba tezitambula because alina omutima omubi. Ye muntu asobola kuzanyisa ekintu n'amala n'akikusuulamu. Ekyokundya temufaayo oba yandi oba teyandya tebibakwatako. Kuba oyo sisobola mwagala wadde omugaziyiza amagulu gange. Twagala sente za Sheebah kyokka. Ezo sente bazikwate bazimbiremu maama wa Sheebah ennyumba kyokka kimala. Uyo yaguze wishi yeyagala. Mwe muligula ddi ku mmotoka mwabasonda. Mwe murugula ddi ku mmotoka. Twayiseeko dda. Nze nateekako emitwalo gyange 3. Nze nabagamba nze mase. Walayi nedda bambi loni nze ate sirayiira bya kisiru. Nze olaba ndayidde abaana bange nga Katonda awulira olulimi lw'omuntu. Oyo omusajja twazanya content ebyaddala. Ebyaddala nga ne mukazi we waali oyo omukazi we tamuva ku lusegere. Abeera behind the camera naye abeerawo. Kalinga kafene wama webale kunyirira. Wamanze ndi munyirivu nefaako akavirikiriya webale nnyo. Nze ndi mawube kuvadda. Ani atakimanyi nti ndi mawube? Naye ate nze ndi mawube abuulirira. Nze ndi mawube kuveyo nga nkyali Saudi ngera ndi mawube. Wamanze kyali kikyuseeko tiimu laavu mase ngumutegeevu mawube. Ndi mawube atawaayo sente yange. Nze kambabuulire. Nava Saudi nga tebanzibye. I want to take you for dinner. Mukwana webale. Bagamba nga batuyita abasiru. Nkunonya bebe namba yange eri waggulu ku TikTok awo waggulu wamma bw'oba onoonya sweetheart namba yange eri ku bayo waggulu. Wamma webale kusiima jjajja mu Rindwa.
Nkwagala nnyo love mas. Thank you Tina. Ebyaddala. Nze kyenka kyenjagala wamma kiri bwe kiti Justin. Ffe twagala anti Shifa. Naye anti Shifa oyo gwe mulaba yakyafumbira ne kati ssaawa zino Sheebah emmere. Naye anti Shifa talina kyamufunyeemu. Mukunja yamuleeta just mu kamera because ngu yalina following yali mu kumufunamu. Mwe mulaba nti ngu Mukunja muyambye. Naye temumanyi behind yoyo mwana ani ali emabega. Kubanga ne ssaawa zino enjala bw'ebe muluma anti Shifa yafumba. Mukunja yasanga oyo mwana ng'abeera ne anti Shifa. Mukunja bazanye content ebyaddala aweddeyo. Atuso kugamba mama yimirira agende mu kamera agambe banenge Mukunja muwala wange muveeko kubanga talina mama waliyo mama yogera byo nga si content. Waliyo mama yogera byo nga si content. Ekyo kiwedde mwefudde abanjudde. Ogwo mukolo gwaliwa. Era mukole mucho ogutaliiko wadde ntebe. Ogutaliiko fridge. Omwana wabendi kumukuba ebisirani ng'omwana yawona eddalu. Oli mumukuba ebisirani nguba tebamwanjula nga bamwanjuza obubbo bwa soya bamwanjuza obubbo bw'entangawuzi. Lwaki okuba omwana wa munne ebisirani Mukunja? Kubanga Sheebah we yatuuka eddalu lyamugwamu. Bakwata obubox bataddemu emberenge, bataddemu amayinja, ngu bagenze kwanjula ekisirani ki. Naye bambo oyo omwana mumuzanyiddeko. Omwana oyo mumuzanyiddeko. Bino bimawube ebigamba ngu kikulume. Esaawa egenda kutuuka nga temukyalina ssente ze mugenda kuwa Sheebah nga mumukyaye. Naye nga talina waalaga, nga talina wadde n'ekikumi. Ebyaddala. Ani mugenda beerawo nga mumusondera everyday. Mugenda otuuka ekiseera nga mwekyaye, nga mwe mumanyi nti ebyaddala ina kyali, nga wallahi talina kyali. Era nze neewuunya nga gw'oli tiimu Sheebah. Nkwewuunya nnyo kubanga tosobola kubanja bintu bya Sheebah. Oli mazige nnyini. Kyaka baali babazaala babapamira ku mitwe. Ebyaddala. Musonda sente oyo mwana ng'asobola n'osiiba enjala. Anti Shifa wa batafumbye emmere n'agimuwa. Mukunja tayagala kumanya. Omwana oyo asula walala kumpi ne anti Shifa. Mukunja asula walala ne mukyala we. Olujja ku kamera ne yefuula mukisi nga mwena ne mwasamirira ngu amwagala. Wabula azanye content aweddeyo kati ayanjudde aweddeyo. Azaako ki kye twebuuza. Agenda kubabbiramu ango chikati. Webuuza. Agenda kubabbiramu ango chikati. Naye ng'ate ne Mukunja simu nenya nnyo. Ez'omugezi. Ez'omusiru. Ziribwa mugezi. Anko agamye kinuva kulaifu tugende. Kale kanzije tugende. Mugambe kanzije. Kanzije tugende. Mugambe. Endyambi ng'ate alina eddagala lya HIV endyambi. Bw'olya bubi olina kuzimba. Anti Bera, Queen Bera chechiriwo. Naye nga mugamba ajja tumuwe eddagala erisala olubuto. Mukyala Mukunja mama gwe bayita mukyala Mukunja ngamba tiimu Sheebah. Lwaki temumugulira eddagala lino nasala olubuto olwo. Ngwalinamu omwana. Mukunja yabagambye banoonyereza ani yamufunisiza olubuto. Mbadde manyi ye yeebaka naye. Muwuliramu content gwe muzanya ne mumwerabira. In end. Aina ntumbi alya bubi.
aje tumuwe eddagala sente mumusondera tebamuwa sente za kulya. Wama, thank you for the gift Kamama, Black Queen. Bebana bayina amageza bagenda kucheyo kukole ebituufu. Timuravu mase wamma. Tuina obuji, aja mugulira obuji obugeza. Wameri eddagala likoze omubiri gwonna lya mitwalo 2 lisala olubuto lya mitwalo 15. Tuina obuji obugeza bwa mitwalo 13 amugulire ku buji omwana alabike bulungi nnyo muno wenna. Mulyeyo mulege ebimu. Mulemwa kugula ebintu. Mulemwa kugula eddagala mu musala olubuto ngumuyina olubuto mulwadde entumbi. Gendo lete bisumuluzo. Kwate ogulemu. Wamagulawo. Ayagala Love Mase namba yange lyawo wagulu ku TikTok. Ato jango ozunga for business. To jango onzungirako ng'oleeta lugambo. Jakuwa nyoko jakumpulira.